Ssentebbe wa disitulikiti y'e Luweero Omulangira Ronald Ndawula asabye bannabyabufuzi ababeera balondebwa okudda mu bifo eby'enjawulo okutwalanga mu maaso enkulaakulana gye basanzeewo ebeera yatandikibwawo abo be baddidde mu bigere era n'okubiriza abo abaali baagwa okukomya okwekubagiza. Ssentebbe okwogera bino abadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Luweero bw'abadde ali mu kulambula omulimu gw'okuzimba ekizimbe eky'emyaliriro ena okugenda okubeera ekitebe kya disitulikiti ekijja nga kigenda kuwemmenta ensimbi eziri eyo buwumbi buna. Omulangira Ndawula ategeeza nga bwe kyennyamiza wamu n'okuswaza okulaba nga gye bayita Mecca ya Uganda ekyakolera mu bizimbe obulingo bw'amasomero. District headquarters emirimu abakozi bagikakkalabiza mu bizimbe ebiringa amasomero ate tulaba tulina obusobozi nga bannaluweero okwevaamu tulina okukkiriza nti Katonda atuwadde obulamu akyasobola n'otukozesa emirimu emirala mingi era nzikiriza nti omulimu guno era nsaba abanaddawo tebakyusa focus. Mu mbeera y'emu ategeezezza nga bwe bataataganyizibwa ekirwadde kya COVID-19 nga kino kyaviirako okuzingamya emirimu egy'enjawulo kubanga ensimbi ezibaddeewo. Tugutunuulire tube nti mugugu gwaffe tugwetisse tugutambuze mpolampola era neebaza wano abakugu ba disitulikiti y'e Luweero nti kyetukozeeko myaka gino etaano. Wano omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Rose Birungi wasinzidde n'alabula abaweereddwa omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino n'abategeeza nga bwe batandiseewo enkola okulaba nga balondoola emirimu egikolebwa ku disitulikiti y'e Luweero. Mu buufu bwe bumu abamu ku bakulembeze ababaddewo Ishak Mugema basiimye enkola eyatandikibwawo Omulangira Ronald Ndawula nga bagamba nti bye baalabanga ewalala kati bituuse mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza ly'e Bulemeezi. Saikasin Sekalala STV Select EY'ENJAWULO.